Mukyebaleko bantu baffe mwenna abeekuumidde ku channel yaffe eno emanyikiddwa nga LN256 era nga tubasaba mugende mu maaso n'okugyegattako nammwe abatwegasseeko nga buli vidiyo yaffe gye tuteekayo mugiraba tubeebaza mwebale kutwegattako era mwebale kutusapootinga temwerabira okulikinga okukomentinga ssaako n'okusharinga kubanga wano amawulire ageesigika we gatandikira era ng'olunaku olwaleero nze omuweereza wo Sande nkuleetedde amawulire agabaddewo mu wiiki yaffe eno gye tukubye amabega wiiki gye mubadde mutegeera obulungi nti ebadde y'amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo era nga ebadde wiiki ya Christmas. Eno wiiki mugimanyi bulungi nti ebeera ya festive season, mubeeramu okucakala, okudigida, buli kimu kyonna eky'amasanyu ky'omanyi mu nsi kibeera nga kirimu eno festive season. Olunaku olwaleero nkuleetedde amawulire nga si malungi nnyo wabula nga gaabaddewo mu kitundu oba ku kyalo ekiyitibwa Kakyera era nga kino kisangibwa mu disitulikiti eya Rakai. Abantu oba abadigize abadde beetegese okusanyuka ku lunaku lwabwe olwa Krisimasi baavudde mu mbeera oluvannyuma lw'omutegesi eyabadde aleese endongo okubalimba nti agenda kubeerayo n'abayimbi babaleetedde era abadigize ne bajja mu bungi ne basasula ne ssente zaabwe ku mulyango zibadde basondedde akabanga akawera nga bw'obimanyi ebya Krisimasi nti abantu bagyetegekera era bwe bayingidde mu bungi ne balinda okulaba abayimbi baabwe ababadde babasuubiziddwa nti weebali era bagenda bayimbira. Oluvannyuma abadigize baavudde mu mbeera olw'okugumiikiriza akaseera kawera nga tebalaba ku bayimbi baabwe abadde babasuubiziddwa nti bagenda kubayimbira. Abayimbi bano baalindiddwa bajje ku siteegi bayimbe naye nga tebaliiwo, ekitegeeza nti pulomota yabadde alimbye abantu era nga basuubizza ebitaliiyo. N'olw'ensonga eyo abantu baavudde mu mbeera era ne bakyankalana ne wateekawo akavuyo okukkakkana ng'emizindaalo gyonna genereeta zi amplifier na buli kimu kyonna ekikozesebwa okutegeka ssonga ezo kyononeddwa. Naye ate okwokya emizindaalo gy'omusajja oba okwokya genereeta ki byonna nga bwe byabadde si kirungi nnyo kubanga ate omuntu muba mufiirizza. Ebiseera ebisinga ebidongo bino tebibeera bya pulomota oba abategesi wabula bibeerako nannyini waabyo era nga yabipangisiddwako. So n'olw'ensonga eyo tubeere bakkakkamu tuleme kutwaliranga amateeka mu ngalo. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 era nga tubasaba mugende mu maaso n'otwegattako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mubeere bulungi.